The Newsroom, where untold story is revealed. Gwe wenna alieyo ng'olina omuntu wo eyatambuddeko oba gw'otannaba kulabako akadde kano ng'ayita ku luguudo lwa Lwero Gulu agenda maaso n'okubeera ng'ate oba oliawo omukubirako kasimu bw'aba yatambudde olunaku olwajjo oba ekiri ekikeesezza olunaku olwaleero kubanga byose birungi yadde akamu na kedagala breaking news emmotoka ekika kya loole lukululana egenze maaso n'okubeera nga esabala taxi eziwezeeko omwenda munambirira mwanatu abantu abasoba mu 50 be bagenze maaso n'okubeera nga balugulamu obulamu si mawulire malungi yadde akamu n'akeddagala okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe bagamba nti emmotoka eno lukululana fuso ebadde yeetise eremeredde omugoba waayo n'egenda maaso n'okubeera nga esaabala mmotoka zinnaayo ezibadde ku kkubo ate nga zijjudde abasaabaze okusinziira ku babaddewo abalaba bagamba nti estimation namba y'abantu ewererako ddala abantu 50 n'okusoba okusinziira ku bye ababaddewo bye bagenda maaso Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. N'okutugamba njagala nkwe video eno ogere maaso n'okubeera nga ogiraba embeera nga bweri ate nange si birungi yadde akamu n'akeddagala wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno osooka ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro munywanyi ogugitambuza otuuka ku bulesa ekinoomu mu ngeri y'emu nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu gw'atannatwegattako mu butongole subscribing nga ku mukutu guno osobole okutwegattako mwannyinaze ate era mu butongole awo wennyini nzikiriza nkutegeeze nti twakuteereddeyo channel emanyikiddwa nga Entertainment Hub eri EHUB ogenda maaso n'okusanga amawulire ate oba oliawaga entertainment yawo wennyini munywanyi nzikiriza nkuwa video eno weerabire ku nsonga nga bwe zitambudde. Naye mbadde nvuga nga mba Luweero nzira Kampala kati ndaba loole abantu bava ku mmotoka gyesoose okukuba waggulu we bakasuka sayidi zebagwa nengamba abasaabaze banne mulaba accident olwo nga neninyamuko ku sipiidi kumbe dereva owatuleera agijja ku mukono gwe agitunuza mu ffu nekinyamye mbadde siri ku sipiidi nensoka neninyamuko kukaali nensala sipiidi nenfuna gaapu awo kati ngenda olaba nga omusajja era ayongera ajja kugisayidi zange nenyongerawo neninya omuliro kati ngenda okulaba nga agenda kungatta nenjikasuka mu nkonko giraba negaana okusiba kyakosa buzi obwedda ajazimalawo zibadde nga meka emmotoka takisi ziri 6 endala badde sigirabye eri eno mabega watakisi yekyakoze agikutadde eri mayuuni n'ataasa abantu osuubya balinga bameka abafudde abantu basukka 2 twewuunyiza kulaba moloka ate ng'esala naye dereva wafe alwanya nemoloka okulaba nga kituusa kubanga kibadde kibingi. Okusinziira ku poliisi bavudde ne bagenda maaso n'okubeera nga bategeeza nti enamba y'abantu abafudde bo balabye mbu 5 naye okusinziira ku ba eyewitness bagamba enamba y'abantu abagenze maaso n'okufa bangi nnyo nnyini ddala basoba mu bantu 50 kuba takisi ezisinga ku zo zabadde nga zijjudde bwebanga takisi emu etwala abantu 15 takisi 2 be bantu 30 takisi 4 baba mu bantu 6 so okusinziira ku ebyo mwatu ge mawulire getufuna so poina omuntu bonga ayitako ku luguudo olumanyikiddwa nga olwa Gulu na Kaseke oluguudo olwo bambi mukubire kasimu oyinza obaoliawo ng'ate yagenze dda maaso n'okubeera nga asomuka ogw'enkomerero akadde kano ke tulimu si kalungi ebintu ebigenda maaso n'okuba nga bitambula mu ggwanga muno ate era tebisanyusa abaganda
baagera olugero ne bagamba nti Ssekiriba kyattaka munnange mpawo atali kyambala ate era mu ngeri emu bagamba nti ekiri yatabaala kyekiri nona n'asigadde ewaka. Lwaki nkugeredde engero ezo? Musajja mukulu amanyikiddwa nga Charles Mova Warabu Kenya onono abangi kufa baali banyumirwa ennyo Radio Simba era nga ne kaakano tukyaginyumirwa nga bamu ku bo baali bamenta baffe mu mawulire. Musajja mukulu oyo yali aweereza programu ya Binsanga Waneno ku Radio Simba. Kaakati we twogerera bambi abadde awangalira mu ggwanga erimanyikiddwa nga eri Amerika era nga yamyuka ssentebe w'akakiiko ako akatuwala akakuŋŋaanya oba akatabaganya bannayuganda abawangalira mu ggwanga eryo. Bwe yakomyewo ko e Uganda lunaku lwadde lwakwera yagenze maaso n'okubeera nga awambibwa era n'atwalibwa ewatannamanyika. Kitegerekeseeko ekigambibwa embu ab'ebyokwerinda be bamwina naye nga paka nakati mpaawo n'omu yategedde mayitirege. Nno Omuganda we Kayibanda akaaba amaziga nkugambye embeera sinungi yadde akamu gyali. Nzikiriza ate nkuwa ebigambo bya musajja mukulu ono Kayibanda nabyogere maaso n'okubiraba ng'ate yalajenera munne. His ex kambikuwa birabe. Bannayuganda bannange mwena mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya nze Ssebuya Godfrey RA 67557. Nina obulumi obwa muganda wange Charles Muvawala eyakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 5 ekiro ssaawa 7 wali naakulabye. Njagala kutegeeza ebitongole byonna ebya security nti enkola eyo gye mukolamu emirimu eyo si nnungi. Omuntu mumukutte ate mumukwese bukwesi. Situganye omuntu akwatibwa bw'aba alina omusango gwakoze naye abantu be bamanya nti bamutadde wano. Naye kati tuli beeraliikirivu tetumanya ani yamukwata oba batono bamukwata ne bamutwala ne bamutta oba baaki abamukwata kwe tubeera nga tuli mu kweraliikira bweraliikiriza. Banange ffe ng'aba NRA ekyatutwala mu nsiko okulwana si bye bino. Ate bwe tulaba nga bikomawo ekyatutwala mu nsiko okulwana ng'emirembe giweddewo abantu babakwata bwe batyo ne babatwala mu makomera babatwala ne babatta. Ate bwe tulaba nga bikomyewo bannange mutweraliikiriza. Abamu tulina ennaku zaffe, tulina ennaku nnyingi ku mitima gyaffe. Abamu tusirise naye nga tulina obulumi. Naye muleme kutujjukiza ate obulumi ebwo bwe tukola ki bwe tuwulira. Njagala kutegeeza ebitongole byonna ebya security bwe mubanga mwe mulira Charles Muvawala Bukenya muto wange muntegeeze waali nzije mulabeko. Naye enkola bannange yenkola mukyuseemu bannange bwe mubanga mukutte omuntu w'abantu abantu mubategeeze. Mu mateeka omuntu bwe bamukwata bamuwa ne chance eyogerako n'abantu ente abange bankutte munoonyeza wano. Naye kati eby'ennaku zino ne mukwata omuntu ate abantu ne babeera mu kweraliikira. Abantu batwalwala dda sukaali, abantu balina zipuleesa zaabwe. Pulezidenti Museveni ekyo si kye kyamutwala mu nsiko, si kye twalwanirira mikwano gyange. UPDF ekyo si kye twalwanirira ffe aba NRA. Twalwana ensenefu n'emirembe ebiwamba abantu kumayusome kutwala abantu bakutono ne batwala n'abula ne bakwata ne batwala n'abula. Ebyo si bye twalwanirira mikwano gyange. Tuddeyo ku kyatutwala mu nsiko. Abamu tulina emitima gyaffe giriko ebiwundu. Emitima gyaffe giriko ebiwundu. Abamu tetwali badde tuli mu mbeera efaanana bweti. Aba security ebitongole byonna bwe mubanga mwe mulina Charles Bukenya Muvawala munkubire essimu nzije mulabeko. Munkubire essimu nzije mbalabeko. Essimu yange 0705 47 87 97. MTN 0772 9 08 03. Abantu bakwatibwa
oli wabera n'omusango bamukwata naye lwaki mwagala ate mubonereze ne famire yonna mutegeeze ku bantu be muleke tumanye muto waffe waali muleke abaana be bamanye wa waali anna okusinziira ku His Excellence Bobby Wine the Ghetto Gladiator ng'ayita ku mikutu gye egy'enjawulo okuli ogwa Facebook ne X abangi gye mumanyi nga Twitter awandiise ku musajja mukulu ono era n'ateeka ab'ebyokwerinda ku nninga ono nno wavuddeyo ne bagenda maaso n'okupininga musajja mukulu wamanyikiddwa nga Afande Damulira agamba nti basajja mulekeraawo okuwamba bannansi n'okubayisa nga ekitagasa nkugambye si birungi yadde yakamu n'akeddagala nga bwe nkugeredde olugero luli inti munnange ebiri mu Uganda essaawa y'olwaleero sekiriba kyattaka mpawo atali kyebikko oyinza olowooza nti agwe gy'oli teryejja kukwatako ate oba oyita mu kibuga embooko n'okuyitako ku bodaboda kw'otudde ne weebuuza ate nkoze gwaki naye nga yeekuyeseeko okusinziira ku mbeera ab'ebyokwerinda gye beeyisaamu ensangi zino mwanattu etakyegombeesa kulaba n'okukuyitaawo munnayuganda akadde kano kiyinza okubeera nga oba oliawo kiriawo ekintu ekitali kyangu kale emboozi mpitirivu zengenda ogenda maaso n'okuba nga nkuleetera munywanyi tovaako ku BTN Media Beyond the Newsroom ate era nkutegeeza nti bingi bye tukyakufumbira n'okubeera nga tukuleetera The Entertainment Hub weri era egenda kuweereza nnyo naddala mawulire go aga entertainment. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.